muganda wangu era ne omulongo omukyala waffe babiri former MP former MP wa Masaka tumanyiganye ffenna abasatu awo kirungi nnyo era nigambye nti oba muwaayira naye kirungi muwaayira kati ssebo tusanyusa nnyo okulaba weebala okujja okubeera naffe Lilian Nannyondo buuza kuwawuliriza abawuliriza abalungi tubaaniriza mu kabinkano ka leero mwebale okuba nti mutwegaseeko. Okay. Akati kansaba omugenyi waffe naye atubuuzeeko kuba luli mbadde mugambako badde omwanjula mbadde mwanjula n'okwogera ku weerinnya naye ne twesanga ng'amumanyi bulungi nnyo. Ssebo nsanyuse nnyo okubeera wano erinnya nze Charles Kabanda Sentamu erinza okuba lyawukanako katono Charles Kabanda Sentamu ng'era bw'eyanjudde nze Sabakristu omumuze nga naweereza myaka 10 mu ssaza ly'Erugazi nga Sabakristu era ne kakati nkyaweereza naye nga emirimu egiba gyentumiddwa omusumba mu ssaza eryo awamu n'awalala mu Buguju parish gyensibuka ne mu Christ the King Nsuube South parish awo okuliraanira ddala mukono municipality. Tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege webali nnyo webalire ddala twebaza nnyo bannaffe abatuteekamu ssente mwebali nnyo mwebalire ddala tulina bangi Santi Kizito SS Kabowa wano mu ssozi kulu eri Kampala awo bagamba nti kumukoona nga kukuba erikkirira ekanyanya likulemberwa Father Muyanja mwebale nnyo okutuwagira mwebalire ddala tulina bannaffe aba St. John Baptist Primary School Kisugu Kabalagala gaba ettendekero eryo ery'abasomesa ab'ennoni n'abakatikiisimu nammwe mwebale nnyo okutuwagira mwebalire ddala tulina Mark Investments Company Limited abo batutuusiza wano ebyamaguzi okubireeta okubijja emitala w'amayanja ne babireeta wano ate ne batakomaawo ne batuyamba okubitutuusiza mu bifo byaffe we tubitundira kyokka ate ne bagattako n'okubidduka pikipiki n'emmotoka byonna bw'oba obyagala obifuna bannaffe aba Mark Investments Company Limited. Steel and Tube Industries Limited abo batuyambako okulaba nti batukolera ebintu ebituyamba mu kuzimba emitayimbwa emisumaali waliwo obuwaya obwo obusiba emitayimbwa ne tuyiwa enkokoto ne tuyiwa engalama amabaati ate ne tanka eza plastics ennungi byonna ebyo babirina bannaffe batuyamba okututaasa abo abagezaako okwefaanaanyiriza ababikola abo ba Steel and Tube baba nga babatutaasaako awo nno twebaza nnyo Nansitera Kacubya ono atwala abalamazi ekibeho era ne wiiki ejja agenda okubatwala ku lunaku olwokuna era abagamba nti mwewandiisa n'emitwalo 3 mujja kubanga mutwalibwa. Tumwebaza nnyo okutuwagira mu kabinkano ka Katikiisimu. Twebaza nnyo kitaffe Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala His Grace Paul Semwogerere weebale nnyo weebalire ddala obuwagizi bw'otuwa ate n'essaza okutwalira awamu. Twebaza nnyo omusumba waffe w'essaza ly'e Kasana Luweero Bishop Lawrence Mukasa Lutwama taata weebale nnyo tuwagira mu kabinkano ka Katikiisimu n'omusumba waffe w'essaza ly'e Rugazi Bishop Christopher Kakooza tweyanziza nnyo tweyanzeega obuwagizi bwe mutuwa mu nteekateeka eno ey'akabinkano ka Katikiisimu. St. Charles Lwanga SS Kibiri nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala tusiima bwongerwa. Banjeru Properties Limited nammwe mwebale nnyo okutuyamba ate okulaba nti tutambula nammwe entakera mu nteekateeka eno ey'akabinkano ka Katikiisimu. N'abalala tujja kwongera obakoonako olwakadde mukkirize tutandikire wa Stephen King tubuuzeeko mukamulungi ekiseera kyonna mukamulungi embeera zewaawo nze Lutaaya Stephen King the first okuva Gaba parish sanyuse okubeera ku rawundi eno eyokusatu. Okay weebala okujja ntandikire wakaakati Lilian oyagala ziremu babuuzi nedda tugenda okutandikira anti kati tulina omubbinkanya omu Alex Bukenya omukulu ajja maaso then ne mukyala wamala Maria Goretti olw'ebyo ebizibu ebyabatuuseeko so tujja bafuna wali maaso ndowooza ejja kuba Mande eri etali ya wiiki ejja naye eri ey'omunda bwe bajja okujja wano. oyagala bajja babiri bajja kujja babiri ate munnange kati katugende wa Ssaabakristu atandika otubuuliza
omubinkanyi waffe ono. Ekisooka, omusajja agambibwa Mariya okubuulira Bikira Mariya nti alisanga okusoomoozebwa mu bulamu bwe, erinnya lye y'ani? Omusajja agambibwa okubuulira Bikira Mariya nti alisanga okusoomoozebwa mu bulamu bwe, erinnya lye y'ani? Simon. Simeon. Simon. Nedda si ye Simoni, si ye Simoni. Era katukyanule oyo ye Simeewu. Obadde toli wala naye kyekyo. Tumuwe ekirala. Yesu yawonya omusajja omuzibe w'amaaso era nga yazaalibwa muzibe. Tuwe amannya ge. Ye Batimao. Batimao. Lindako. Lindako. Ono takwagala ono takwagala bwagazi. Tugenze byafaayo by'Ekereziya. Lilian. Okay, tugenze byafaayo by'Ekereziya mukulu. Nnyo. Tujjukize ennaku z'omwezi Papa Paulo w'omukaaga lwe yaweerako obwepisikoopi ng'ali wano mu Uganda. Kuddiremu? Kale, tujjukize ennaku z'omwezi Papa Paulo w'omukaaga lwe yaweerako obwepisikoopi ng'ali wano mu Uganda. Yali 1964. Kiganye. Sajja omuwulire. Kuyita mu myaganya gy'engalo. Naye ekigo ekimu tekigaana mwana kuyimba. Tugezeeko kino. Omusumba w'essaza lya Kindamityana, Dr. Joseph Anthony Ziwa, ye ssentebe w'olukiiko lw'abepiskopi mu Uganda. Tukkaanya ku ekyo? Nyabo. Ani gwe yaddira mu bigere ku bwa ssentebe obwo? Yaddira the late Bishop Kistoranga. Yaddira the late Bishop Kistoranga. Ku bwa ssentebe ba Uganda Episcopal Conference. Episcopal Conference. Ku bwa ssentebe. Kuba ssentebe gwe yaddira mbigere. Stephen King. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Stephen King okakasa ebifu. Lwaki okakasa? Muwe ansa entuufu. Oyo Ssaabasumba John Baptist Odama. Saba Kristo genda maaso. Tugende ne litaje liturujia atuuse. Gezaako na kino. Okay. Mu nteekateeka y'okukuza ennaku z'abatuukirivu n'Ekereziya. Yes, tulina ennaku 3. Zo tuyinza kubuusa maaso omwezi gw'omukaaga. Zitujjukize. Omwezi ogw'omukaaga tuyina olw'abajulizi ba Uganda. Tuyina olwa Petero ne Paulo. Biri. N'olwaba Ssaamalayika.
nedda olwo lulwa ssebo nedda ssebo okuba olinayo obubonero bwobuna olwokuba nti wazze wekka olinayo watandikidde mbuna emuziro era yekale tuzimujjukize abuzeeyo omu abuzaayo olw'okuzaalibwa kwa yowaana batisita kale gezaako ku kino era okoze bulungi naye tugende kukiddako twagala obuulire awuliriza olunaku lwa 25 ogwokusatu kiki kye tulujjuukirirako mu ekereziya 25 ogwokusatu ye annunciation kituufu mu luganda kwe kubuulira kwa Mariya omubeererevu kyalizaala omwana wa Katonda ebale nnyo. kale wamanya ebyokubulirwa kwa Mariya naye okuzaalibwa kuli ne kukuyitako kwa Yowaana. Kale Stephen King tugeze mbajulizi ku lunaku lw'okuttibwa abasomi bonna bajjibwa gye baali basula ne babakuŋŋaanyiza mu kifo kimu era gye baasula eyo ne gye baasula ng'abambobwa bakuba eŋŋoma kw'ossa n'okuzina. Ontegedde bulungi? Kyali kifo ki ekyo? ekyemunyonyoba kyali kifo kyani? Kale kani bali ewa kabaka emunyonyo mu lubiri. kakasa Stephen King bali ewa Saabambowa olula Stephen King olula. Kale nakino ogikutte ku luwagi. tugende nakino Stephen King ebyo nga bigenda mu maaso biri bye twogeddeko. Mukajjanga yayitaayitanga nga bw'awuuba ensiriba. Kizito omuto kwe kumugamba nti katonyeze tubuulire bye yabagamba oba kye yagendanga agamba. tubuulire Kizito kye yagamba Mukajjanga. ekibuuzo okitegedde? okitegedde? nkitegedde. Mbadde nga nkiddemu. Kizito yamugamba tuli bagumu. Stephen King nedda ssebo yamugamba zuŋŋanyiza muli ebisiriba byo. Lutaaya ekibuuzo ekyo wakakiwulirako emirundi emeka? Era gwakubiri nga mukimbuuza. gwakubiri. Okay. Kale tuwunzika oba tugenda break? ebibuuzo bye biweddeyo byona ebyambajirizi biweddeyo tusigazeyo Katikiisimu yasigadde. katuwumulemu katono naye nga kati naawe ate obubonero bwe bukweyimirira naye mujjukire olwaleero Lutaaya alabiseeko yekka ng'etteeka lyaffe bwe ligamba obubonero bunaabufuna kubanga talina banne bwe bali nti oli bw'anaagwa ekibuuzo ajja kironda afuneyo ki kakati yensonga lwaki tubawa obwo nti munnange naawe bukudde mu nsawo awo olwanireko atandikira waggulu. Singa nali mubbinkanye nandyegombye nnyo okujja nga tewali balala. ate nno kibanyiiza anti oyinza okujja nga tewali balala naye nga kubali wandironzeeyo 8 mufo kyobuna bwolonda ofuna 2 kati bwe mubanga muli 3 buli omu n'omulondako 2 naye yaze tazekola munange ayinza okugira kwolwo. So bannaffe tulina Lutaaya Stephen King olwaleero bwe tutambudde naye nga twongera okwebaza mwenna abatuwuliriza. Njagala akadde kano ng'ate tunneeyongerayo Yesu Kristo atubuulireko katono nnyo ku kifo erugazi katono nnyo nga tetunnagenda mu kitundu kisembayo. Ebifo erugazi tuli mu kyobeera era buli gw'obuuza ava erugazi n'awalala tuli mu kyobeera ky'okufiirwa faatha waffe
father abadde akulira ensawo ekitongole ekyensimbi finance department ey'essaza okumala emyaka mingi father Antonio Gesuula. Nze nakolako naye nga ndimutetenkanya musaza nga sinafuuka ate Ssaabakristo. Ffenna twabaddeyo abasinga n'abawulizi abalala ababadde awalala twamuziise awe Namagunga ku Mande. Tusaasira omusumba sookera ddala omusumba waffe Bishop Christopher Kakooza ne bannaffe abalala bonna n'Abakristo bonna n'abasumba abalala mu ggwanga ne banne babadde akola nabo basozoti banne naffe ffenna Abakristo tufiiriddwa kinene nnyo era netujja kugumira ku Mukama. Obutume mu ssaza buli butya n'Obukristo? Obukristo butambula nga tukulemberwamu ffe ng'Abakristo abeereere. Tulina munnange yanzira mu bigere Dr. Augustine Kato n'olukiiko lwe tutambuza era nga emirimu gitambudde bulungi. Ekirala kyoyinza okujjukira ate kumpi ekyabikirwa kino kwe ku consecration ya Eklezia eya St. Augustine Seeta. Buli omu gy'amanyi akwate ekkubo eryo. Twafuna omukisa ne tubeerawo. Si buli kaseera nti buli omu yali akirabyeko, abaaliwo baakiraba how concentration of the church is done. Era gwali mukisa munene. Twebaza tekirabika abamu bayinza okitwala ng'ekya bulijjo naye gwali mukolo gwa kitiibwa nnyo ddala. Sande eri eraza ku Saturday eri ya 18 n'olwekyo twebaza father waffe Father Dr. Godfrey Mbowa bwana mukulu we parish eyo n'abalala abamuyambyeko okwekyo. Era twebaza Bishop eyatuwa obudde okuba nti abeerawo era n'akola omukolo ogwo n'abo bonna abamuyambako. Twebaza n'Abakristo abalala bonna abeetaba mu ekyo naye nga emirimu gitambula bulungi. Tugenda twongerwako parishes ziwerako. Ekyo omulimu gukoleddwa era nga kintu kikulu nnyo gye tuli ffe ababaddewo okumala akabanga nti kati tulina parishes eziwera ddala 35. Ekyo kituyita taking services closer to the people. Era omusumba akikoze bulungi nnyo, tumwebaza olw'ekyo. Ate ne twebaza n'abasaserdoti batuwadde n'abalala abakulembeze abayamba okubunya ekigambo ekyo eky'evanjiri mu bantu. So gye tuli tuweereza era nga tuli wansi w'abakadde baffe abatukulembera mu buli parish. Ssaabakristo ku mulembe gwo twabeerera n'omubala okugamba nti tutambuze buvumu. Yes. Omulembe ogwo gwe mulembe gwange si gwange. Ku mulembe gwo nga Ssaabakristo tubadde n'emiramu egyenjawulo naye wewatuukira okuwummula ndowooza gwe gwaliwo omubala ogwo olw'amaanyi ge tufunye. Stephen King ebyobuvumu ye yabitegedde. Ebisembayo mbyerabidde naye nga omubala ogwo gujjukira bulungi nnyo. Ate gwatambula ndowooza emyaka 2 nga tujaguza ne tujaguza olw'essaza omusumba n'agukutuddiza ne twongera okutambuza obuvumu. Kale kaakati mu mbeera eyo bantu ssebo ne banyabo tubadde twagala Ssaabakristo si yaliko kati ye muwummuze yawaayo entebe mu mirembe. Yawaayo entebe mu mirembe. Kaakati kati Gideon ani atagiwaayo mirembe? Owulidde anti ebyekereziya byakuwaayo ntebe mirembe ekereziya ebyobufuzi anti nange era kyekimu kyetugamba era lwakuwaayo ntebe ekyenjawulo ate yanyongera okuweereza ate n'asigala ng'obuweereza eziba zintumiddwa si byagenda ng'onyiza ku mitendera gyonna abamu banyiigawo tetubeera emisayidi tuddayo ne tuweereza mu mbeera zonna z'abatu. Kale kati tugenda kweyongerayo tugenda bbabuulira bannaye Lutaaya Stephen King wetwogerera alina obubonero 2 akanukula ebibuuzo 4 akanukula ebibuuzo 4 ku ebyo 8 ebyakamubuuzibwa naye alinayo nakiri na buli obuna obumuweebwa
obw'okujja obwomu bwe bugoba alidde nga balimi. Okay, tweyongereyo kibuuzo Ebibiri ebisembayo. Tugenze ku bibuuzo ebibiri ebisembayo nga bino bivudde mu kitundu ekya katikisimu. Mukulu, Yes, sir. bwe tulaba ebyatondebwa tufuna kifaananyi ki? Bwe tulaba ebyatondebwa tufuna kifaananyi ki? Bwe tulaba ebyatondebwa tufuna ekifaananyi kya Katonda mu bitonde. Tufuna ekifaananyi kyoyo yabitonda. Alonze? tabulonze ekibuuzo kyekisemba. Ebibuuzo ekisemba Okay, ekibuuzo ekisemba. Stephen King, Nnyo, gwe yasoma katikisimu n'ogitegeera. nnyo. Tumenyere essaala nga bwe ziddiriŋŋana mu kusoma sappule. Mu kusoma sappule tusooka n'akabonero ku musaalaba bwe tukavaako ne tusoma I believe, nzikiriza Katonda, ne tusoma kitaffe ali mu ggulu, ne tusoma mirembe Mariya zino essatu ez'empeka essatu, awo ne tutandika ebikolo eby'olunaku olwo nnyo. Tuddiremu tulombojere. Tutandika n'akabonero k'omusaalaba essaala esooka, ne tuddako nzikiriza Katonda. Nzikiriza Katonda weevaako n'osoma kitaffe ali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu weevaako n'osoma mirembe Mariya ez'essatu eziri awo, n'oddako ekitiibwa kibe ekya patri. Kati awo n'oyanjula ebikolo eby'olunaku olwo, n'ogamba ekikolo ekisooka bwe biba nga bya ssanyu n'okirangirira n'otandika. Owekakasa Lutaaya tekaganye Tekannagaana kyekyo. tekaganye weefumiitize kuwadde tukwongedde omukisa gumu nayoko nga otereeze. Okay. Tusooka n'akabonero k'omusaalaba ne tugenda ku nzikiriza Katonda. Nzikiriza Katonda weggwako n'osoma kitaffe ali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu weggwako n'osoma mirembe Mariya ssatu. Mirembe Mariya ssatu weziggwako ekitiibwa. Ekitiibwa wekiggwako olwo gye bayita Fatima prayer, Ayi Yesu waffe. Neddako awo Olula Stephen King. Tujja kubeera ne Katongole Peter wa St Joseph Ndeeba, Muwonge Richard wa St Agnes Kibuye Makindye, ne mu Sewaya Richard wa St Kizito Ebwayise. Ate ku lunaku lwaffe olwokuna tugenda kubeera ne Sekate Fred ava mu St Kizito Bwayise, ne Kibuka Rosette ava Entebbe Parish, Mugerwa Paul ava Naddangira Parish. Ate ku lwokutaano tulina Tendo Eva ava mu Lubaga Cathedral Parish, Muyobo Pius ava mu St Gonzaga Gonza Kamuli Parish wano nga Namugongo weyogerera awo, ne bali ku Ddembe Joseph Nakabaale ava mu St Kizito Bwayise Parish betugenda okutambula nabo ku lunaku olwokutaano. Nagambye tujja kubaayo ne bannaffe abafundikira ku Mande eri tujja kubaayo ne bannaffe abo batufundikira omutendera guno omutendera guno ate abataze bo bayingira abo be bawadde excuses abo abafunye okugira betukaseeri era tebannaluwona. Ebibuuzo byo bibalinze naye ayinza okukuba essimu nogaa nti sijja kujja mbivuddemu ekyo n'otuyamba mangu n'otalwalawo. Kale bwe bityo bwe bitambudde, naye nga twagala okubebaza kakati bubonero mwagala kusooka bufuna kati. Mubuuze Stephen King obatayagala. Stephen King oyagala obubonero obufune kati. Father Dennis Eggaba abulinze. Kwali bwana omukulu w'ekifo abeerako nnyo. Ne Father Juliet, Father Muto. Okay. Nabeeka of course. Kati sooka tuwulire bagamba. Wangi naawe okuwuliriza.
Yes, sebo.